Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV naawe atanaba kubanga osubscribinga nnyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga ate tomissinga nsonga yonna. Omukulu amanyiddwa nga Yoweri Museveni afuga eggwanga erya Uganda njagala okutegeeza nti wetwogerera birabika nga si birungi. Ensonga eno ey'okwekalakaasa abasinga obungi bakirabyenga ekyokusaaga, bakirabyenga ekintu ekitono, wabula amawulire okwetolola ensi yonna embassies ez'amawanga ag'enjawulo bamaze dde okubanga nabo bayingira mu nsonga eno oluvannyuma lw'okubeera nti bannayuganda naddala abavubuka abazze beekalakaasa nga bakola ku maakinga oba kye bayise match to parliament okulwanyisa enguzi nga beebuuza kati wabanga gwakulembera eggwanga ate gwaziyiza abalwanyisa enguzi ddala eggwanga oba olikulembera otya. Abakulu bangi boogedde ebigambo bingi nnyo omuli abali mu Uganda, abali bweru w'eggwanga n'ensonga endala zonna ezifaanana bwe zityo. Jjukira ekifaananyi ekiri mu parliament emaze okubanga ate erabikanga ki institution ekyasinze okuba okulya enguzi mu ggwanga erya Uganda. Kati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti amawanga ag'enjawulo, embassies ez'enjawulo, emikutu gy'amawulire egy'amaanyi okwetolola ensi yonna omuli emikutu egimanyiddwa omukutu nga CNN, omuli emikutu nga Al Jazeera, omuli emikutu nga Reuters n'emikutu emirala gyonna DW Africa, BBC World News, bonna ensonga eno bagiwadde attention. Era nze ku mukutu ogwa Red Zone TV wano njagala okutegeeza eyo ye first achievement ey'okwekalakaasa kuno, ye first achievement ey'oludda oluvuganya ne bannayuganda bonna okulaga obutali bumativu bwabwe oba mu kwekalakaasa kwabwe kwe baakola nga batambula okugenda ku parliament. Eyo first achievement gwampuliriza oluvannyuma lw'okudiployinga ku kibiina ekya National Unity Platform, amagye, police, military n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda ne bigenda ne bibanga ate bidiployinga awo obutakkiriza muntu yenna ayingira, oluvannyuma ne badiployinga mu kibuga obutakkiriza yadde omuntu omwekalakaasi okubeera nga agenda okulaga obutali bumativu bwe. Abeekalakaasa nga be bayoola, abagezaako okwogera ku nsonga nga be bayoola. Ekintu kino kireese amawulire ag'okwetolola ensi yonna, amawulire ag'amaanyi, emikutu egy'amaanyi, embassies ez'amaanyi okuyingira oba okutegeera ensonga eno n'okugiwa attention. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti attention eyo abasinga obungi kye balabanga ekitono, kye balabanga ekitalina nnyo nsonga. Njagala okutegeeza mwemuva ebintu bino wammanga, mwemuva zi sanctions z'owulira, mwemuva abamu ku bakulembeze okubeera nga bakwatibwa, mwemuva okubeera nga abantu abamu travel bans ziteekebwako nga walaba eggwanga erya United Kingdom, eggwanga erya United States of America n'eggwanga erya United Arab Emirates nga batadde sanctions, travel bans ne asset freezing ku mukulu amanyiddwa nga Nalongo Anita Amongo. Kati okwekalakaasa kuno okwabavubuka banaadde bagenda ku parliament ba Gen Z oba Generation Z ababadde bamakinga nga balwanyisa enguzi ejjudde mu parliament ne institutions za government endala okubeera nti zifumbekeddemu obuli bw'enguzi. Bino ensi yonna yamaze dde okubeera nga ate ebawa attention, ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV okusinziira ku mikutu egy'amawulire egy'amaanyi okwetolola ensi yonna egizze giteeka ensonga eno mu mawulire gaagyo, egizze gikulembeza ensonga zino ez'okwekalakasa mu ggwanga erya Uganda. Bireese ezimu ku embassies okuvaayo nabo ne balambulula side ki we bayimiridde. Embassy y'eggwanga erya America mu ggwanga Uganda esinzidde ku mikutu gino era ne ku mukutu gwayo neteekayo ezimu ku nsonga zino. Njagala okutegeeza omukutu ogumanyiddwa nga Reuters ennaku z'omwezi zabadde nga 25 omwezi gwa 7/2024 sawa zabadde 8:35 ne gugenda ne gureportinga ku nsonga eno. Uganda police arrest more people protesting corruption, nti poliisi y'eggwanga erya Uganda yayongedde okukwata abavubuka abalala abeekalakaasa olw'obuli bw'enguzi. Jjukira ali mu buyinza akulaga alwanyisa nguzi, kati nabaana abalwanyisa enguzi nga beekalakaasa ate bo n'alaga nti mwe temulina kwekalakaasa, enguzi nze nina okubeera nga ngirwanyisa. Njagala okutegeeza ebintu birabika bigenda kuwanvuwa, gavumenti bigive emikono. Gwe ampuliriza omuntu omu ayinza obutategeera nsonga eno naye ngenda gikunnyonnyola. Emikutu mingi nga bwe nkugambye egyataddeyo. Omukutu ogumanyiddwa nga oba ekitongole kimanyiddwa nga Amnesty International, kino nakikunnyonnyodde, kitongole kirwanirizi kya ddembe okwetoloola ensi yonna, nabo bagenze bavumirira kino
era mu statements ze bagenze bakola mwabaddemu ezirabika nga zivumirira direct eggwanga erya Uganda era ne balagira oba ne bayisa endowooza yaabwe ekiragiro kyabwe gavumenti y'eggwanga erya Uganda kwagala butayagala mulina okuta abantu nti Ugandan authorities must immediately and unconditionally release all these who were arrested solely for exercising their rights to peaceful assembly and remain unlawfully detained. Ti government y'eggwanga erya Uganda ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda tuli ku kitongole ekya Amnesty International nti bateekwa kwagala butayagala mulina okubeera nga muta abavubuka abasibiddwa okubeera nga bakwasaganya obanga be-exercisinga eddembe lyabwe ery'okwekalakaasa mulina okuba nga mubata awatali kakwakulizo konna ate mu bwangu ddala kya mu kitongole ekya Amnesty International nga bwe nkugambye tikino kitongole kirwanirizi kya ddembe gwa mpuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV kiragidde oba kyalagidde ti gavumenti mulina okuta era oluvannyuma lwa pressure eyo kwe kulaba nga gavumenti yawaliriziddwa neeta abantu kakati we twogerera nga embassy ey'eggwanga erya United States of America mu ggwanga Uganda mu kibuga Kampala erina kyeyogedde kanzije nkikusomere obeere ng'otegeera embassy y'eggwanga erya United States of America egambye etya sooka owulirize bino nzije tubeere nga tweyongera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kati wulira kye bayita US Mission in Uganda eyebeera embassy y'eggwanga erya United States of America bagenze ku mukutu gwabwe emikutu egy'enjawulo okuli omukutu gwa Twitter omukutu gwa Facebook n'emikutu emirala ne website oba official website kwe basinzira okubanga bateeka ensonga ne bagamba the freedoms of expression and peaceful assembly are fundamental to democracy nti eddembe ly'okwegatta eddembe ly'okwekalakaasa eddembe ly'okuŋŋaana ddembe lya bwebange era teriweebwa buweebwa na constitution yekka wabula ddembe lya butonde. The United States is concerned by the recent arrests of over 90 Ugandan citizens peacefully demonstrating against corruption and commends the courage of the media to ensure the Uganda public stay informed. Wano nga bagamba nti eggwanga erya United States of America livumirira nesse kuvumirira yenna abavubuka abasukkira ddala mu 9 abakwatiddwa nga bono babadde beekalakaasa mirembe era ne bategeeza nti ne media ey'eggwanga erya Uganda erina okukakasa nti ensonga z'Abannayuganda zimanyibwa ensi yonna okubanga etegeera. Under the Ugandan constitution, anyone detained has the right to a fair hearing and a safe treatment. Wano nga bagamba nti wansi w'amateeka agafuga eggwanga erya Uganda, Constitution of the Republic of Uganda, nti mulimu akawaayiro akagamba nti era wadde ki naye era akawaayiro ne mu constitution yammwe mwekali ti omuntu alina okuba nga alina ensonga alina eddembe lye erimuweebwa okubeera nga yeekalakaasa yeekandagga oba okulaga obutali bumativu era naffe tugamba ate mulimu n'akawaayiro akagamba kye bayita fair hearing and safe treatment. Omuntu alina oba nga ayisibwa obulungi, omuntu alina okuba nga awulirwa taliko kuba nti abaye wagira kibiina ki oba wagira ki alina okuba nga awulirwa. And we argue that any allegations of individuals assaulted in detention be investigated and the perpetrators be held accountable. Nti wano nga bagamba kibalagira oba bagamba bonga America nti bino ebyogerwa abantu abakoze bino abatulugunyiza abasirikale jukira wawuliddeyo n'amawulire ag'okusodomayizinga nti waliwo be baalidde ebisiyaga kati gavumenti y'eggwanga erya America bagamba abakoze kino balina okukolebwako personal ekinnoomu. Omusirikale bwazuuka nga yeyalidde abasibe ebisiyaga oyo alina okuba nga akolebwako nga ye si kwekweka mu gavumenti naye balina omumukolako nga ye. Bano abaatulugunyiza abantu abalemeseza abantu okwekalakaasa musirikale ku musirikale mubalambe
mufune amannya gaabwe mugapininge mubateekeko hashtags mubapositinge balina okuba nga bannyonnyola kinnoomu okusinziira ku ggwanga erya United States of America. Era wano nkugambidde nti wano gwabitegeera oba ategeera kye bayita foreign policy, njagala okutegeeza nti wano gavumenti oba agikulira kaba kaweddemu era gye bagimuwunyidde. Regional TV kwoli bali kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates ezidda.